okumutegeeza bajjajjaabe bawalujjo basekimogole baweraga bonna banga bwe banyonyodde wano ekifundikwa kino kitegeeza nti yasigidde Dr. Cyprian Kizito Lwanga yamusigidde naye obuvunaanyizibwa bwatutte bunene ateekwa kufaayo nnyo kubanga Dr. Cyprian Kizito Lwanga bwenna mumumanyi yali musajja ateerya ntama yayogeranga ensi enyenje nezikunkumuka ne bagamba bannange leero atuuse ate oba ebyayogedde byati naye ng'ate ayogedde mazima mmwe bwe mugenda okufaanana kwe tutambira munaba mu tusajja naye tulowooza nti babataddemu obwesige mujja kukola bulungi. Dr. Cyprian Kizito Lwanga yali muwuliriza ng'awuliriza ng'asengeka ensonga tiyapapiranga bintu. N'olwekyo oyo gw'osigidde mugambe nange nja kwongereza okwo alina okupapira bintu abikwatambula atwale olunyi lwaffe mu maaso. Kakati ebifundikwa ono byatutte biri bibiri kubanga Dr. Cyprian Kizito Lwanga ye yasikira Joseph Wamala Nsubuga taata atuzaala bano bonna abaana mu luggya ate kaakati bw'afudde nga naye ate yeetaaga okusikibwa ebifundikwa ebyo ebibiri era obunaanyizibwa bubiri mugambanga Silvester Wamala naye nsaba Katonda nga nange nja kubanga bubiri nga sifudde nti ebifundikwa ebibiri okubikuuma si kyangu kubanga abaava mu Joseph Wamala Nsubuga bakyaliwo era bajja kumutunuulira so nga naffe abaagala okulaba nga ekifaananyi kya Dr. Cyprian Kizito Lwanga kivaayo ffe tusinga n'obungi weetuli n'olwekyo obunaanyizibwa mututte bukulu bunene bw'amaanyi omukama ababeere okubutuukiriza. Njagala kusaba mwami guwatudde kubanga bwetukodde omukolo guno ajje annyonnyole obukulu bw'effumuliro briefly mu bumpimpi ate naye tulimuwe kubanga agenda kulimukwasa. Sebo omwami guwatudde yeyanziza yajjowoziri effumuliro era kituufu tubadde tulikwasa omusika. Lwaki tumukwasa effumuliro? Effumuliro lirimu ebitundu bisatu. Eriyo ekitundu ekyawaggulu kino nebaayo kino ekyawakati gwe lunyago. Tulina ekitundu kino gwe muwunda. Kale akabonero k'effumu kano kaliko obubonero bungi nga akabonero akatono akalaga ennembe ennene eterabika nga bwe mmanyi. Ky'effumu lino ekitundu ekyawaggulu kino kirina obwogi sayidi eno n'eno era bw'oba olifumisizza lisala sayidi ne sayidi. Lirina omugongo wakati wano. Ebigambo ebyo binyuma nnyo okubibuulira omusika naye nsuubira n'abatudde eyo balina ebifundikwa ensonga lwaki tuba twogera ebigambo bino ne liba n'olulimi luno lyeyambisa olulimi luno n'obwogi obusala sayidi ne sayidi nti osalanga n'obwenkanya so si kwekubira. Effumu lino terisobola kwekubira nga lisala sayidi ne sayidi. Bwe lityo ng'omaze okusalawo lirina olunyago luno. Ekitundu kino ekyawakati kyenayisa olunyago ekyo lumenyeka. Bw'oba naawe gw'obadde n'obuyinza bw'obukulembeze ng'osazeewo ate banno ne bakuzza ne bakunnyonnyola ensonga zaabwe naawe n'oziwulira tolemerayo naawe omenyeka olunyago luno ebisobola okumenyeka. Ekitundu ekyokusatu gwe muwunda. Omuwunda guno bwe gutabaawoko tosobola disimba ne linywera mu ttaka muno. Naye omuwunda guno kyekika mw'oba oyimiridde oba eggwanga lyo mw'oba oyimiridde kubanga omuntu abaako gy'ava
so sigamba nti ogenda bugenzi nga toliko gy'ova. Bw'oba olina w'osinzidde w'oyimiridde kitegeeza ne gy'olaga oba olabayo. Tosobola kwerabira kika kyo nga Cypriano bwe ateerabira kika kye. Effumu lino lyakutegekerwa eyanseege. Kaakati tusembyayo omwana ono Lubuga okumukwasa era omuggo guno oguyitibwa tonjogeranga mwange oba tonjogera mwange. Omuntu yenna abaako ekimukuuma awaka ekimuyamba okuba ne security maka ge obukuumi ke kabonero kano nti Sylvester Wamala Nsubuga bw'abanga azze omugamba nti omuggo guno gwakuweebwa bajjajjaabo osobole okukuuma oluggya, ennyumba, oluyiriri, omutuba, essiga y'obwakabaka bwa Buganda bwonna. Totiiriranga Ssaabasajja Kabaka obanga musajja mugumu n'oba nti olwanirira obwakabaka bwo era alwanirira olunyiri lwaffe. Dr. Cyprian Kizito Lwanga newankubadde nga yali mu buyakibishopu naye ate ebintu bya Buganda yabyagala byonna mu kimanyi. Olwekyo mukwatanga omuggo. Bantegeezezza bannange Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Peter Mayiga oyo atuuka bannaffe tuyimire tumwanirize. Bantegeezezza tugende maaso mikolo nolwekyo kabe mutuule. Ssemwekitiibwa Katikkiro w'otuukidde nga tumaze okuteekako omusika gwa Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Nisobola okutegeeza omusika wa Dr. Cyprian Kizito Lwanga ali mu Amerika. Teyasobodde kujja wano, ali mu Amerika. Olukiiko olwatudde olw'ekika olunaku lw'eggula kawungeezi lwakkiriza era ne boogera naye era ne nakkiriza okutwala obuvunaanyizibwa buno era ne tukkiriza
Essomo erisooka lijiddwa mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Etesalonika omutwe ogwokutaano olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekumi-n'olumu. Abooluganda, seetaaga kubawandiikira mu bifa ku budde ne ku kaseera kennyini. Beebaka kiro, n'abatamiira batamiira kiro, naye ffe tuli ba misana. Tuleke ebitamiiza, twambale ekizibaawo, kwe kukkiriza n'okwagala, n'enkuufiira ly'essuubi ery'okulokoka. Kubanga ffe Katonda teyatuteekawo lwa busungu bwe, wabula yagenderera tulokoke mu bwa Mukama waffe Yesu Kristo eyatufiirira. Ne bwe tuba tutunula, ne bwe tuba twebase, tube nga tweyunze mu ye. Kale nno buli omu akubagize munne, buli omu anyweze munne nga bwe mubadde mukola. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Omunaye n'abatuukirivu bikulu. Era nga tukuŋŋaanye okusabira mukadde waffe Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga, tuli mu ssuubi nti eri okuzuukira. Okwabya Olumbe mukolo gwa buwangwa, era tuyinza okwebuuza lwaki ate Ssaabasumba tumwabiza Olumbe ng'ate ye yali munnaddiini. Buli ggwanga mulimu obulombolombo obukolebwa. Era wano mu Buganda omuntu bw'afa ate naddala ng'abadde n'obuvunaanyizibwa mu buggya, naddala nga liko gwe yasikira, naddala nga wano mu Emmamba omuntu oyo ng'abadde n'ekifundu eky'obuggya bw'afa abizibwa Olumbe. Obuvunaanyizibwa bw'abadde nabwo ne bukwasibwa omuntu omulala eyamutidde mu bigere. Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga musajja Muganda, ate yayagalanga nnyo Obuganda, yayagalanga nnyo Ssaabasajja Kabaka, ne Ssaabasajja Kabaka naye n'amwagala. Kabona yakalaga nti yamwagala nnyo, yajjako n'akyalako nawano n'amulabako. Simanyi oba kyekigambo ekituufu nti yakyalako oba yalambula, yasiima. Ebyo tulina okuyiga bingi mukola ogufaananako nga guno. Yasiima n'ajja n'atuukako wano. Bameka abaali basiimidde bwe batyo Kabaka atuuseeko ewaabwe. Yalagira ddala nti yasiima emirimu emirungi Ssaabasumba gye yali akola ne mu Buganda. Era nkakasa Ssaabasajja Kabaka wano waali kaakati. Empologoma tutagiwulira. Awo nno twebaza omusajja ono gye yakola n'okwagala Obuganda. Ate n'ayagaza n'abalala Obuganda. Abasaseredooti bangi abaavanga empera w'amayanja okukola mu ssaza oba amasaza gy'akoleranga nga tabaviiraawo. Babuuzanga amannya gaabwe ne bagabuulira naye n'abateekako n'amalala Buganda bw'omulindwa male bw'ebbosa n'ennono n'agimalayo naye n'amukuutira nti tolya nseenene kuba gwe oli wa nseenene. Ye abakola bulindi bwe yatuma amannya g'enseenene kubanga baagala n'okugezaako okulya ku nseenene. Gwe masembe tolya nseenene. Obuganda obwo n'abubalaga yali muyigiriza ebitendera eby'enjawulo aye n'atuyigiriza n'okukola. Awo nno ensonga ogamba nti omusajja ono asikirwa kubanga yalina obuvunaanyizibwa obwo
kituufu ddala temukwewuunya tewali kive kikoleddwa njagala okwebaza omusumisi tumuwadde obudde obumala naye neyeemalayo neekya n'atuyigiriza bulungi yeebalaza ebigambo byadde n'okubuulira n'okulambika okusomeka okwo tuyize era tugatukekebedde weebale okutuwa abasika abasikidde abagenzi ababiri wetujjukira kaakati awo nno Ssaabasumba yasikira kitaawe Joseph Nsubuga Wamala kituufu okufuna omusika olwaleero amuddira mu bigere ate ne Klezia atwala abaako ebyoggwanyu n'obulombolombo yeeyamba mu kuyigiriza evangiri mu byensinza era akkiriza emikolo gy'obuwangwa egimu okugattibwa mu mikolo emitukuvu egya liturgiya era ssebo omusumisi Klezia yakkiriza omukolo guno gukolebwe mu mmisa era nze nabadde nzimanyi nti ekijja okubeera naye mwanneesosoma n'omukolera twalambikidde bulungi okusoboka kuno byonna byonna netukukolera kitambiro ky'emmisa kino kyenigirimu bategere nti wali nnyo mulimu ssitaani okuteeka omusika mu kitambiro kya mmisa awo nno tukuŋŋaanye okwala olumbe lwa Ssaabasumba Cyprian Lwanga n'okumusabira nga tumanyi bulungi nti ekirowoozo ekyokusabira abaafa kirungi ate kyakwagala kutuufu nga tusoma mu Matthew owokubiri mutwe 12 mukadde waffe ono twamwagala nnyo ate naye n'atwagala nnyo tukuŋŋaanya n'okumusabira okusabira n'omusika oyo agenda okutwala obuvunaanyizibwa mu maaso mukadde waffe yali alina era n'okusabira omusika wa maama waffe omulala ate walubuga abooluganda abaagalwa lutulya waffe ku lunaku lwaleero naddala mu masomo etuwulidde atuzaamu essuubi ery'okuzuukira atulumya ffenna era n'atukubiriza okudda eri omukama tuve mu budde obw'enzikiza tubeere mu budde obw'ekitangaala tugende eri Katonda waffe olw'ekisa ekingi atusaasire omukama oyo atwagala era ayagala ffenna tulokoke waawo waliwo obulamu obulala era n'ensonga lwaki tugenda ne tulima ebijja bajjajjaffe bagenzi bayongezaako nabo engeramu bajjajjaffe ekigambo bakimanyi bulungi twetegekera obulamu obwo obujja tukole omukama byagala tukole mukadde waffe tumusabira yagenda naye tumusabira n'abalala abagenzi omusami waawo tulina obuvunaanyizibwa obw'okukola ate Ssaabasumba Cyprian yatukola nnyo era abaayiga bali bulungi abamu mbalaba tuba twagala okugenda mu kkubo n'ekyokukola mwekiyi ojja kutuuka eyo mu ggulu ng'oli mwavu kuba tewakola omukama abonereze bubiinyo ate eggulu lyayingiramu nakuwa amaaso tebagakozesa nakuwa omutwe tegwakugasa emikono tegirina kigyakugasa watunulanga butunuzi n'osabiriza n'okusabiriza
naguwadde ettaka guwadde enkuba wadde amagezi ora labora gende mu Klezia twegayirire n'emisala zaffe natusaba abalirire ebyogezo emikono gyaffe tusobole okwongera okubeera obulungi ekyo tutamu tukisobola okukiwangula ate ne tuba okukaaba buli bbanga obwavu bututta ate nga Katonda atuwadde bingi atuwadde n'amaanyi atuwadde n'obulamu ono atugamba nti atakola kiyangire n'okulya tolya olya yaweredde omutuyeekakozi twebaza abateese ebikonabyonna ate nga wano manyi maama wange ate nze wano ndi mwana Bishopu Kakooza nange wano ndi mwana gontwala ng'omwana mu dayisisi kubanga banzaala bamaama mwana wa maama kujja ne bamaama ndabyo bangi maama mubuuzizza nti emmere eneetumala n'agamba weerekere na mwana mutabani n'abaala bonna ye naye tulindanga nyimba erewo okwefubirako genda okulya eyo olubuto matodwewa bafulumye olina olumulala utakusabira banofe netukola emirimu ate naffe tusobole okugabula abalala nga maama bagenda tugabula kakati abayigiriza balitangalijjanga ekitiibwa ky'omukulu ate abakunjudde abaali mu mpisa ennungi bali akayakanangemu emirembe gyonna nga tusoma mu Daniel omutego 11 olina okusabira mukadde waffe Ssaabasumba Cyprian abeere mwabo Daniel bayogerako era Omukama muwe engule y'obuwanguzi olw'ebirungi byakola ate amuwumuze mirembe aye nammwe nga ffamire oba ngaffe nga ffamire Katonda w'ekisa bulijjo atubalirire aye Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo aye Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo aye Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo naawe abeere naawe oluganda tubeere